wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abulira amanyago today waliwe twakoma. Naam, erinnya lyange Fatuma Namju. Mbajukiza nti nzaalibwa Masaka mu Buddu. Omwana yayagala Kampala okukamala. Omwana yayagala Kampala kati nga bone bw'omuzaayo. Kozi ngolesezi grade. Ngatusasire. Fati. Naam. Ojukira we twakoma. Nzijukirawo kubanga olwo nali ntuuse Kampala. Era nga ntandise n'okusoma mu secondary. Awo njukira ku mulundi guli we twasemba okuwuliziganyako ndowooza. We twakoma wenyini. We twakoma wenyini awo. Naam. Okay. Oli mu secondary. Lyali ssomero ki? Lyali baliyita Kansanga Senior Secondary School nakati. Okay. Kansanga Senior Secondary School. Naam. Nosoma n'emikwano mpozi eri wa primary wagimalirawa? Primary nagimalira bayitayo Kapkra Primary School, St. Aloysius. Primary. Masaka mu Buddu era secondary nengisomako senior 1 ne senior 2. Indako. Naam. Sibwe brother wago yatwale Kampala okusoma. Yes, kenyini. Bichuka bitatodde mu Masaka somere. Saddayo. Okuva primary 1 paka primary 7. Nali Masaka gye nasomera. Era ne senior 1 paka senior 2 second term. Nabyo nabisomera Masaka. Kampala najja mu third term. Kangambe mu luwumula lwa second term nga tugenda mu third term. Yes. Okay. Mu senior 2 we najja Kampala. Era ne bampa ekifo birinda bibanyumiza byonna butya bwe najja. Brother wange butya bwe yanfunira essomero eryo. Mulina Anthony. Nga tulina Tony my cousin. Kati nenyingirawo Tony agenda kusomera Kampala naye ku side ye endala kati nze nga ngenda kusigala Kansanga. Era nenyingira n'ekifo ne bakimpa. Brother yayina akaana ke yaleeta si ogwe. Katika oyo omwana gwe yali yaleeta gwe baatusuulira. Twamutwala ebiseera eby'e Masaka. Kati nga ntandika okusoma ye n'abeera nga ali Masaka. Oyo omwana gwe bayita Juma Kintu kati musajja mukulu n'ogwasa yawasiza tukaddiye. Alhamdulillah. Naam. Kati netandika okusoma era ndakunyumizaako ku ngatto yange simanyi oba abantu bakyagijjukira. Abantu gye banjeregeranga ebiseera. Abayizi. Naye n'obakubisa bwongo. Nesifayo n'engamba amaanyi kangateekewa kangateeke mu kitabo. Notandika secondary. Netutandika. Nagwa mu mikono. Naye brother wonga yali mulungi. Alhamdulillah. Tata yamukwatirako fees. Ebiseera byali asobola kati tata n'asigaza ate abaali banzirako. Kati ng'asobola ssente zino zikola ye amante ajazisobola era Mungu n'amusobozesa. Era maama nga waka waali ddala mutima watebenkera maama yakomawo. Maama ebiseera ebyo nga bwe nabagamba yali taliiwo ate. Nze we natandika okusomera Kampala. Mama yasangiddwa yali agenze. Nemugenda mu kima ne dad. Kati naddayo mu holiday ya third term. Ya senior tunga ngeza okuwummula. Bwe twamufuna okuddamu okujja maka ga tata wange. Naam. Tugenda mu maaso. Kati ne tutandika okusoma. Kampala n'abeeramu ebisoomooza wadde n'ebinyuma bye byali bisinga obungi naye n'ebisoomooza nabifuna naddala mu ssomero eryo. Ekisooka nagwa mu mikono gy'abakulembeze b'essomero. Ekyemu wange Mr. Benedict Bonoga yali mwami Musoga. Mutumidde nnyo naye teyali mukambwe nga woowe. Omusajja otudde kubanga tugenda ntuuliza ku n'abasomerayo kati nga bagamba Bonoga ne ku street z'e Kansanga zonna nga bamumanyi. Obukambwe bwe yaliko nga bana abastage za board okwana ku mwana wa kubanga essomero liri wakati mu kibuga awo liri ku streets. Ati kakati Kansanga nga bw'omumanyi ng'oggyeko ebirala ky'ekibuga ky'abadikize banneekolera jazz. Exactly. Banneeko basibuka Kansanga. Kansanga kabalagala Kansanga. Era taata wange yeeraliikiriranga nnyo yasooka n'asanyuka nnyo nti nfunye omukisa nti waliwo omuntu agenda omuyambako ampeerere ngenda kusomera mu Kampala nekimusanyusa naye ndowooza oba yagamba musinga amuweeredde ng'ali Masaka nga mulabako kirabika okuba nga kyamujjira essaala y'abakatuliki ey'okwejjusa nedda. Kaakati n'embeera mu Kampala naye olw'obukambwe bwa kitange yasigala nfolowinga n'omukulu w'essomero gwe nagwako okuzaako katono emabega. Nze bwe twakulanga ku kyalo ebiseera ebyo ng'omuntu yenna ayambala mmini n'ayambala empale abeera malaaya era ffe nga kye tumanyi
nti omuntu kasomula nga yambala mini nga yambala empale nga simanyi abaana abavubuka basibazi balance tata wange nga ne oba tomukwatako nakusanga busanzi sinsonga si yakuzaala awo wakuwera kibookozo munnange nno byalinga birungi nayoka leero omukuba n'omwekubira ye ng'okubyani kati twakula tukimanyi nti omuntu ayambala empale omuntu ayambala mini kati ntuuka mu kibuga ndaba abaana ndaba abantu nga kansanga bw'ogimanyi boolesa emibiri tewali buzibu ne ŋŋamba katonda wange ate eno gye nazze kati nga bw'omanyi omwana nogamba oba mbyambaleko jjukira eddiini yali naye nga gwembeera naye waka baasi mukulu wange abaasi nga se mukambwe mulwadde gye nsomera ekyemu waffe bunoga nga si mukambwe mulwadde gyenva taata wange kweganga toyina gapu wewe obunkenke bukka bw'otambulira era njukira olunaku lumu taata wange yajja okunkyalirako alaba essomero libannondeddemu engenda okusomera kati munno nze nno nali simanyi nti kwolwajja yawuliziganya ne brother wange kakati atuuka mbuuza aliwa nali ngenze nga akateteeyi tekaali nti oba kasasamaza nti kamini ngenze wali ku taapu kukima amazzi nga nyambadde akateteeyi ako ndi waka nkola mirimu akagula kakateteeyi brother wange yakangulira kati nsitula ebidomola maama nyingira bwenti ng'amaaso ku kitange kwenkuba naninda nenyingira mu nnyumba teyalinda nakumubuuza nanga Fatuma wajja Kampala kuonooneka ne mugamba ntya taata ate okwonooneka kuliwa olwo nno nga amameme gankuba nga ngakakati atuuza okunga nti kati parking ebibyo tuddeyo Masaka nga oyagala nnyo ekibuga Kampala bannange nyeza n'okubasinza kinyonyola n'okitegeera nga bwobuzibu bw'okweralikira kuzza mu buli kaseera nga ate era brother wange yakikozesanga nnyo buli nsobi gye nakolanga nga ngamba nti enkya tukeera 10 n'ezo ku link bas ebiseera ebyo nga tutambula mu basi za link nga tukeera 12 olinye link era nga kati nga manyi nkitya nnyo era nga kyakula kinshapinga bulungi okuddayo Masaka nga nkweraliikirira nnyo naye Mungu n'ansaasira kati brother wange bwe yanyuka ekawungeezi n'amugamba nti abaasa omwana ono namukuwa nesaagala ayonooneke. Yes, please. Bwajja tatandaga nti unakuleta Kampala kuonooneka. Nakuleta okunsanga no mukateeteeyi akatali na kampi nti oba kaali kamini bikali awo. Naye nga w'omanyi omwana ali waka akola mirimu gyali tap eri awo kimulujja osenye ebidomola obikole ki obizze just kusanga ngo yambadde kateeteeyi oli mu bantu. Yakoma kutuvunaana ekyo kiratwali kirala kyaddako. Nenga genda okyuse oba wakyusa ng'omwana. Era nakyusa definitely kubanga tata wange yamugamba basi ng'akomyewo namugamba nti nkwegayiridde nnyo omwana bw'oba ogenda kumusigaza alina kwambala engoye bweziti ne bweziti ne bweziti bw'oba onaamugulira engoye saagala akwonoonekeko. Era naye amateeka gwe bamugamba tata yalinda basi n'ava ku mulimu nadda otyo n'alyoka n'amugamba butya bw'alina okunkuza nga bw'abadde yankuza era bwanjagala ntambule naga nti siyagalira ddala mpulire nti ayonoonekedde e Kampala. Tata wange ye muntu nga ne waba kusanze ku street oba za Kampala ng'oli mu nsobi asobola okugalamizaawo wennyini mu bantu n'akuwezisa taswala kasitaba nga talina buzibu takirina buzibu so kati okulira mu mikono gy'abantu nga bakambwe nnyo kyanyambira ddala oba oli awo amaalo ge najja nago mu Masaka kati ndabye ebintu ebiri obulala nalibadde enkyuka with peer pressure naye nedda kiba kisa kya Mukama alhamdulillah ate abakambwe ennyo tebafunyeemu kirimi ndowooza buli omu ng'omuzadde alina approach ye butya bwagonjolamu abaana be naye ffe obukambwe bwa kitange nja kwogera family yaffe okusinziira ku byenze ndaba abaana abato bange ne bakulu bange nti obukambwe butuyambyeko ekintu kinene nnyo obukambwe bwatuyambako taata wange naddayo mu kyalo olwo amaze okubalabako naddayo mu kyalo kakati nze nensigala e Kampala nga nkitegedde nti taata wange nina kwambala bwenti bino tabyagala HM yakwata n'ekkubo taata wange n'agenda wa HM n'amugamba nkukwasa muwala wange ono kyonna ekimubeerako nkwegayiridde nkubiira essimu kati nga mbeera ewaka ne brother wange teyali mwangu nnyo bino ebyabalenzi bye bajjanga nti ate tewasomye eggulu bakuleetere ng'akusangawo bakimanyi bakimanyi beyasangako olumu n'abatwala n'emirawo kati kwegamba nali baali banteekako shield y'amaanyi nnyo ekinyambako nga kusomero tolina weweetaayiza era lumu one day akambuuze essomero lyali mixed lyali mixed balenzi n'abawala to date bwe lityo bwe liri
eri abaana bawandika ngo waliwo ababuyisi nga naffe babutuwandika sagala nejjemu naye ekyemoyo nzijjukira olunaku lumu wali omukwano gwange bamuyita Talinye ba Miriam olwaleero ye CEO wa Infotrust Property Consultants. Kati ye muwala eyasooka okunkolako omukwano kubanga nawulira nti naye ava Masaka nanjagala nnyo naye ebiseera ebyo nga ye bamuyita mwana w'abagagga ngaleeta sente nnyingi nnyo ku ssomero za spending kantiini ng'okusoma teyali nti abibeerako nnyo wadde yali mugezi naye nga tabibeerako nti abeera all the time yali talina bunkenke nga tabeera ku bunkenke ng'obwange kuba nze nasoma nga nina okwesomerera ate nsomere n'abazadde nsomere n'abampeerera kwega ng'osomerera society nkugambye kati omuwala oyo nanjagala nnyo ne tuba bamukwano naye ng'alina effujjo ng'alina effujjo yeereeta ng'alina effujjo liyitirivu ate ng'abantu bamutya abalenzi nga bamutya abasomesa nga era ebintu bya Katonda byewuunyisa kati ekimu mpita mu office nangamba Namujju nkulaba otandise okwebuusa n'abaana ababagagga manye ennaku yo bannange ekigambo ekyo nga kyantama buli wookola ekizibu nga bakutuza ng'obeera onogamba Mukama Katonda kugamba nga bakulemesa okukola kikubako wekyusiza okwetaaya naye ne ngumiikiriza nga buli webaŋŋamba nga neekyekinga ng'ono omuwala mwagala seekoleta naye ng'ate mu public nina okupretendinga nti si mukwano gwange kubanga ekyemu nga yamponinga emirundi mingi ate nga naye ne mukwano gwe ndoza yakitegeera nga yakitegeera ng'aleeta ssente ku kantini abaana n'abagulira kati nga gwobeera ojjukira ssente gwe bazikuwadde nga ziri planned nga ziri budgeted bakuwa ssente nga za wiiki ng'omanyi nti ogenda kuspendinga bitaano buli lunaku kati ono nga yeeraliikirira nti abaana banaleeta ssente nnyingi bayinza okukola kyokujja ku mulamwa probably nawe n'otandika okunoonyeza bazijjawa naawe ozifune n'ensoma ekyo nenkiyitamu ono mukwano gwo mukwanaganira mu siniya yakumeka yali ya kubiri we natuuka bwenti mu third term senior 2 lwakuba yatuuka mu senior 4 HSC teyadda nze nasigalawo nesoma HSC yena agenda kusomera eddala netwawukana mu kaawo wadde ate ensi yaddamu netugatta mungu tumwebaza kati nensoma senior 3 naye waliwo awo ngenze mu holiday third term okummulako ewaffe Masaka ebya taata wange byo byajjira biri bye nakugamba nti netugenda netujjayo maama netudda naye waka obulamu ne bukyuka nenkoma mu senior 4 nsome senior 4 kati yo nga ya bitabo ebigere tubisuza mu bucket mu mazzi okusoma ebitabo obutasumagira kati nga ekyemwanjagala nnyo ng'alaba baminikana akafaayo ate bannamasaka otumanye nga tubeera mukaawo ku mpisayisaawo kati nakyo nga kinjagaza buli kimu balaba akana kafukamira ndooza nayo n'abannange naye mu kibuga baba tebagamba bannamasaka bakujjukujju nnyo obwongo bukola nnyo endooza n'ekyo nakyo tukirina oba olyawo obubbi mmwe musinga kyobadde otegeeza Kampala obwo bukujukuju obadde ogamba tufudde batuwaayiriza watusalako ekigambo nedda oyo si yeffe kyemayi ku bannamasaka baagala nnyo okwekolera kyesinga obamanyako naye netusoma senior 4 yaffe nentandika senior 4 yange first term second term mama wange n'alwala senior 4 second term okay tugenda kutandikira mpuliza omulonzi kiriza tuveeko mubaka buno katono nnyo tukyagenda mu maaso ne Hajjati Fatuma Namujju tovaawo obadde okimanyi nti okudesigninga website gye gimu ku mirimu egy'enjawulo era egiyingiza ensimbi abantu gye bettanira obadde okimanyi nti amawulire ne tekinologiya bikola kyamaanyi nnyo ku bulamu bw'omuntu obadde okimanyi nti osobola okutendekebwa okukola obulango bwa radio ne tv n'obeera producer obadde okimanyi nti osobola okutendekebwa n'ofuuka camera operator n'oba ng'osobola okukwata ebifaananyi okukwata video n'okukola mu control room za tv wamala siniya ey'okuna oba ey'omukaaga osoma ku university naye nga gy'osomera toyina practicals Apple Skills Institute tutaddewo short course program mugenda kusomesebwa okumala emyezi 3 ate nga mufuna certificate ya DIT okuva mu ministry ey'education osobola okufuna omulimu awantu wonna weewandiise kati osobola okuba ng'oganyula omukisa guno essimu 0754 225 Apple Skills Institute tusangibwa ku Tag Hotel Old Kampala omanyi kye weetaaga
a delicious honor. Oba muto, oba mukuru nyo honor. Mango, apple, grapes and berry flavors. They come in different sizes at amazing prices. Ku birungo ebisatu eby'enjawulo ebiri mu ccupa ya Mills ebisatu n'eya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa abaali ham. Wandyagadde okutondawo essomero eddungi. Mu ssomero lyange tetukkiriza abayizi kusosonkereza kuyeeya na kutulugunya bannaabo newankubadde babuwala oba babulenzi bakulu oba bato oba abo abaliko obulemu. Mu ssomero lyange tuzimba enkolagana erimu okuwaŋŋana ekitiibwa era ereetawo essomero buli muntu mwe yeeyagalira. Essomero lyange eritaliimu kutulugunyizibwa bye biseera byange eby'omu maaso ebitangaavu. Raising Voices. Labirira ensusu z'abantu mu makaago ng'obagulira ebizigo bya Movet omuli Movet Habo Jelly, Baby Junior, ngono jelly w'abaana wamu ne skin care ajjanjaba ensusu ezifuukuuka. Funa ebizigo bya Movet okuva mu maduuka ne supermarket ezikuli okumpi oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.movetproducts.com. Movet, all day confidence. Okwebaza nti webale nnyo webalire ddala okubanga wekomeddeko mukoto ogwakikumu omusanvu akutenyeza omwenda Pal FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo ziri 32 ezikongose ku ssaawa 7 tugenda kutambulira paka ssaawa 8 ekitundu kyaffe ekisooka yakanayungako erinnya Hajati Asiya Musana wamu ne Hajati Fatuma Namujjo tutunuulira gyenvudde wa Hajati Namujjo. Hajati naam tuyongereyo. Mama alwala mu holiday oli mu second term. Tuli mu senior 4 kati. Senior 4 second term. Kati awo maama wange we yatandikira okufuna ebirwadde bimutawaanya. Era amawulire ago gansanga nga omanyi senior 4 muli awo muli mu kusoma kino kiri munatera yo planning okutuula ebibuuzo. Kati amawulire ne gansanga nti maama wo mulwadde nnyo era ali ku ndiri. Gansanga ku ssomero. Ani agali? Brother wange. Olwajja okunonawo ku ssomero. Abasi. Bamutegeezezza gamutuuseeko. Kaakati awo walingawo ddoosi waffe bambi omwami oyo yafa bamuyitanga Mr. Bukenya Leonard. Ye yampita mu office to comfort me. Nangamba nti gumiikiriza naye nga bye baŋŋamba. Ekitegeeza brother mujoko jokunona. Embeera ya mami yali emaze okutabukira ddala ngero oteekeddwa okgenda basooka ne baginkweka ndowooza ebbanga ne liyitako nga baginkwese ne ndowooza kyatuuka ne bagamba nedda tunone omwana w'omukazi tewabaawo embeera ekola ki etuukawo nga tetukoze nga tetumutegeezezza so ne bannona ne bagamba nti maama gyali mulwadde naye twaligenze ne tumulabako. Kati Rodosa mpita mu office enti nze we nakiwulira nakaabirawo. Menyi kikwatagana ne maama you don't even think twice. Kati awo ne ntandikirawo ne bantwala ne tugenda e Masaka. Tulinya linki yaffe ne tugenda e Masaka. Mama wange namusanga mu ddiiro awo ng'obulwadde ate ebiseera ebyo bimanyi ebyedda nti omuntu oba mujja mu kisenge bamuteeka mu ddiiro omanya nti kati baba balina kibalindiridde. Ne mutunuulira bwe nti nenkaaba amaziga mangi naye nze okula kwange nzize nkufunamu ebintu ebyokuyiga bingi. Embeera ya maama wange yansoomooza nnyo naye ate kigenda kwewuunyisa nti yampa amaanyi amalala. Embeera eyo nkakasa nti Mungu alabika kwe yasinziira oba kwe yayisiza okuluŋŋama kwange. Okutono sofa kwenina kwensaba Mungu ankuumire ya Rabbi. Awo twavaawo kakati tweyongera alhamdulillah. So ne ntunira maama wange wansi awo waali mu bulumi obw'ekika ekyewaggulu ate nina okudda okusoma. Ne mmalawo ennaku 3 naye mu kumusiibula nga nkomawo e Kampala olunaku sagala nakulujjukira mu bulamu bwange. Abaali bajjanjaba maama mwami we yali amujjanjaba. Kyali kimbe eki? Yalwala pressure ne sukaali
mu biseera ndowooza nga omanye ebintu byedda abantu balwalanga endwadde naye nga tebeekebeza kati ndowooza baatuuka ekiseera ekyokumukebeza nti alina obulwadde obw'enjawulo ng'ate obudde bukoze eki ng'obudde buyiseeko kati ndowooza bamukuba omulundi gumu naye musiibula okudda mu Kampala nga mulaba ali awo abuyaana n'obulwadde nga naaliyagadde nsigale mujjanjabe naye ate nga nina okugenda okumaliriza emisomo siniyafo nga tolina kugyosaayosa era ne bateesa taata wange nti nedda genda tujja mulabira ajja kubeera bulungi biki naye omutima gwali gumuluma nga yabagambye nti omwana wange ajja akole ki andabeko ne bwe nadda mu Kampala yangumiikiriza kubanga naye yasabayo ku mulimu ne tumala ennaku 3 ne tudda naye ku luno we nadda n'ebyegundi nga sirina kye neegomba kutegeera bino simanyi ate tuyimireko erukaya we twagendanga e Masaka tulina we tuyita erukayaawo awali omucoma awali gonja naye ku luno saabiraba era yambuuzanga olina kyoyagala nkugulireyo ne mugamba nedda kubanga nakaaba okuva Masaka paka Kampala olw'embeera y'omulwadde gwendese ewaka nga naye omutima guŋŋamba naamusanga okusinziira bwe namulaba naye nasaba banaye Mungu yayawukana nijjukira ku olwo akawungezi tutuuse ewaka nfunawuza okusaala bino bulijjo twasaalanga naye ng'osaala taatawo yayinanga netteeka alina okulaba nti wasadde fe waffe nga tewali kutusaavinga lanchi mu kyalo gye nakulira nga temunasaala zuhuli mugaba mutya emmere mama Fatuma mugaba mutya emmere nga temunakusaba nti banakusaala exactly nga newuuza oyinza okuba wagifunye bitundutundu naye kwolwo we natandika ndowooza okwogera ne Katonda wange ebyaddala ebituufu kyesobola okujjukira kyankwatako nnyo ne munnyonnyola ne mugamba nti omukyalo ono tomuganya munjazike y'akabanga akalala mala okusoma andabeko bantikire Makerere andabeko nzale ne ku baana nfumbirwe andabeko bannange namala wiiki nga nnamba nga nsaba kintu ekyo nga ne wemba ntudde awo butuuzi kwegamba namusigaza musaala nga siraba kyakkola kirala era ku ssomero bambeerangako HM wange yanjagalanga nnyo n'oyo doosi n'abasomesa generally nga babeera bankansolinga all the time teweeraliikirira ogenda kukola bubi ate nga tukulinamu n'essuubi mu senior 4 concentrating nga mami ajja kuba bulungi bambi ne bakola omulimu ogw'ekika ekyewaggulu era ebigambo byabwe byakuyambako baadallah byannyambako nange okwongera okukkiriza nti Katonda agenda kunnwanira olutalo luno mama wange tagenda kufa paka nga maze okundabako nga n'abaana benzadde abalabyeko kubanga yalinga essaala yange munnange ne tumala senior 4 ne tugituula era olwasembayo ekibuuzo ekyasembayo wekapa kwolwo lwennyini ekibuuzo ekyasembayo nalinyira linki nezira e Masaka baba yali azitegese definitely nga azitegese kubanga kyalinga mu plan nti olwamala ebibuuzo bwoti ogenda ojjanjaba ku mukadde era bwe gwali nengendayo mama wamusajja teyinako baganda be yalina jjukira yali mu bufumbo kati ne baganda babasinga nga bantu bali mu bufumbo bwabwe kati nentuukayo mu vaaki ya senior 4 nentandikira okulabirira mukadde wange ne mujjanjaba bwe musabira yeeyongera kuwaseninga ekyo kyekyamazima kyensobola okubuulira ng'era bulwadde temunnabuzuula nga sukaali ne pressure ebiseera ebyo ffe nga bitumanyi ng'abaana era nga byebatugamba kati ng'ayongera kubeera bubi everyday nga bamutwala mu ddwaliro ne bamuzza naye ng'era wakujjanjabira mu ddiiro ne mujjanjaba ebbanga lyavaako eryo lindako Fatuma taata ekirowoozo ky'okutwala maama mu ddwaliro baali bamugobayo teyayagala kumutwala mu malwaliro kyali kyo arrangement wetu bwe yali ng'agenda nga bamucekinga buli lwakubiri addeeka yes bwekityo bwe kyali kati bambi ebbanga ne ligenda ndowooza nga bw'omanyi senior 4 nojjanjaba maama kuba senior 4 nezijjanjaba maama vacation yes kati ekiseera ne kituuka ndowooza taata wange bambi ng'omuntu nga womanyi n'embeera yoyo omusajja olonga ali mu myezi emmeka oba myaka emmeka gwe bala okuva mu second term nagenda omulabako ne vacation eyo yonna kati nkomawo e Kampala okutandika senior 5 kabanga kali katambudde taata wange yajjanjaba mukyala we kimumanyiiko era nkimwebaza n'olwaleero ne tuwangaala bwe tutyo
ne tumujjanjaba paka we nadda ate okusoma senior 5 zero okusoma senior 5 muganda wange ngamba nti nafunyeemu obuzibu senior 5 first term togenda kugisoma Semujo Abbas ng'otidde ate anti omwana asoma omwana asoma ate nga nali nkoze bulungi senior 4 era nze senior 5 first term sagisoma natandika second term naye abaana bayitangayo akawungeezi ne bampa waaka wa senior 5 first term nga mukola nga bwensoma nga nga nkomye Rore Kampala first term ya senior 5 naye nga sigisoma ku ssomero naye nga abaana bampa notes n'enzikopa n'ezeesomesa ewaka kati alhamdulillah tuba tu approachinga second term awo tata wange nankubira essimu nangamba nti nakubira Abbas ti waliwo ensonga ze twetaaga okutulamu nga famire nga bakkiriziganyizza maama wange omuradde baganda be nga bazze ne bamusaba mutwale ewaabwe bamujjanjabire ewaka ndowooza nga basaasidde taata wange okubanga mwami yakola kino yakola kirifumba kola ki byonna ne bakkiriziganya mutima mulungi nga ne maama awanise kagenda omwami yeetaaye era okwo kwe kwali okwawukana kwa tata wange ne mama wange bwali bulwadde mungu gwe yayisiza oyagenda okumujjanjaba teyadda oyagenda okumujjanjaba n'abeerayo teyadda nga tata wange akaseera ne kayitawo ng'alina kuwasa mukyala mulala sukaali era nga ne pressure biganye okusala ndowooza yalinamu n'endwadde endala ezayingiramu awo kati maama wange awo obuvunaanyizibwa bwe bayita obw'omwana first born era buli first born yali eyo nkutumiddeko nnyo mu mbeera ey'enjawulo nze ndi first born mu maama wange si mutaata wange kati awo mu senior 5 second term we nakwatira obuvunaanyizibwa bw'okubeera first born we watandikira ddala obutuufu maama nga bamutwala nga baganda be bamutwala ewaabwe nga batandika omujjanjabira eyo kaseera ne kayitawo taata wange n'akola ki n'awasa kati we bamutwala waliwo omuganda wange bamuyita Nabiryo ku sayidi y'abamaama eri ey'obukojja ayitawo akaseera agendayokko jjukira nze olwo ate nkomyewo e Kampala ate okusoma kati nga ebyokuwasa bya taata we bitegeera nabitegeera naye nga tetumusalira musango kubanga taata wange yajjanjaba maama wange wholeheartedly era n'ekyokuwasa balabika abaana b'abakulu be bamugaa nti taata omulimu ogukoze naye togenda kuwangala bwoti nga ne maama yennyini ndowooza agonze muli n'akkiriza nti oba oli awo sikyasobola yes era n'abeera mulungi bambi nsaba mungu akibagaseera kyo decision eyo yali ya kintu kikulu nnyo mungu abasaasire kubanga omukyalo omulala agamba nga nti angandagawa kanfiire wano munanziika naye maama wange yaga nti kankuwe ebbeeto Nabiryo ng'agende wa maama wange omukyalirako ngamba nti n'abamutwala omujjanjaba nga bw'omanyi nabo bamusuulawo gyali obulwadde bumulumanyi yagenda waabwe gye bamuzaala wabula yagenda wa muganda we yagenda waabwe gye bamuzaala kitaawe yali akyaliyo naye nga bw'omanyi ng'akaddiye nyina yali amaze okufa yali yafa dda oyo yafa ndina mwana muto samwetegereza nti n'abamutwala omujjanjaba bamusuulawo nga omanyi obuvunaanyizibwa sijja kigamba nti bamusuulawo naye ndowooza baafuna obuvunaanyizibwa ate obugenda kubanga bw'ojjanjaba omuntu nga taawona enkya ndowooza otuuka n'otendewalirwa nga gyekutwala so najja nannyumiza nanga mukadde yajja ekansanga n'atukyalira musanze mu mbeera nga si nnungi ate nekikukosa alhamdulillah nga musanze mbeera nga si nnungi naye kwegamba nadde ewaka neŋŋamba baabampa essente nsooke ŋŋende e Masaka jjukira buganda bwange buno Kafaruku ne Kashakiro bwali munzira ku mama wange bwali ate busigadde n'ewaka gye bwali busomera eno waffe gye tuwangaalira yes kati nga taata awasizza omugole kati neŋŋamba abaana bano kaŋŋende mbajjeyo ne waataata batwale wa maama basobole omuweereza kati we taata wange era naŋŋondeza tekyalina na buzibu bwonna
nga nzijayo bato bange nga mbatwale wama nga bamuweereze. Awo emyaka ng'olinga olimu emmeka awo? Emyaka gya senior 5 gibanga myaka 17 awo 17 kati nga nzijayo Buganda bwange nga mutwalira maama waakiri bumuweereze bumwoleze ebintu bumwoleze ekikupu naye abeereko mu nnyumba ng'alimu n'abaana be kijja namuyambako ebiseera ebyo nga ndowooza kijja muyambako okudda engulu era bwe tutyo ne mbatwala nze kennyini ne tutuukayo ne mbulekayo ne tufuna n'essomero awo. Oleka obufunidde essomero? Ndeka mbufunidde essomero. Ye mama wamusanga mu mbeera ki nga yeekembakemba ne? Tiyali wa mulembe n'akatono nga n'okutambula kutono nga yazimba amagulu nnyo. Lugendo luwanvu nnyo olusinza tunnyonnyola ne ndumalayo naye nga kyenzijjukira abaana abo nabafunira awo essomero ebya UPR ebiseera ebyatolooza nga tusasula mmeka zaali oba 10 ez'obuugi oba zaali 2 ne ngamba ezo nja zisobola. Era nga manyi okulimba Mungu ansaasira Stagaferuwa nga manyi okulimba brother wange nti muneerero batutumyeyo omutwalo gwaki naye nga njagala guweereza waka mu kyalo guyambeko bataata wa mama wange n'abaana fees kuba abaana natandika obbaweerera abo nga ndi mu senior 5 awo wennyini nange nsoma naye nga nimba brother wange ebintu ebyenjawulo bambi musajja wattu oyo naye nga atya okumusaba ekintu n'atakimpa ng'aba amanyi nti oba oli awonyeza okutendewalirwa oba nyonooneke ate yamukuutira kati ate tate buvunaanyizibwa ebiseera ebyo nga bungi kuba yalinawo awo baganda be story nga mpanvu nnyo nga alinawo bato bange n'ebyenfuna nga bigootaanyemu kaawo ne mugaa tufaayo bano sinsi basasula akasente katono kamba kwasaganye ate nga naye taŋŋanya sente ogenda zijjawa biki naye ne mbiyitako abaana ne basoma ne maliriza senior 6 ne maliriza senior 5 nengenda mu senior 6. Mama era ng'akyali mulwadde? Ng'akyali mulwadde. Mama wange nno mujjanjabi for about 20 years ndowooza more than 20 years now. Naye since then obulwadde okuva bwatandika maama wange simujjukirako wadde n'olunaku n'olumu nti twali tumaze omwezi oba ebiri ne tumulaba nti kati mulamu. Abadde mulwadde all through saballa mutukuze n'obulwadde obwo. Era naze nsimbudde saalemu nti Mungu nkwatirako. Leero emboozi eyinza ogetinga so emotional naye toŋŋanya kukabira ku mizindalo gya palefe. Amen. Netandika abaana ne basoma nange eno nga bwensoma nengenda nga mmanyiira obulamu obwo obupya obuvunaanyizibwa Allah bwampadde obupya kulabira baganda bo balina okusoma obakuutira nga buli luwummula nina okgenda embaga abaana mwe musome maama mumuyisa bulungi kweganga nfuuse taata nfuuse baaba waabwe nfuuse buli kimu. Kati taata yagirangako akaseera si kaseera sikugirangako yabalambulira ddala. Era nga yali mama wange yali mukwano gwe nnyo yali mukyala nga bamukwano to date nga bamukwano nnyo era nga agendayo n'amugumya. Ne maama gwe yawasa naye yali mulungi. Ku lundi Omungu yali amusaasidde nga ano talina nnyo mbibi bambi yalimu eddiini. Omanyi omuntu yenna nga alimu okutya Katonda okutuufu bintu byawukana. Mukyala yali ng'asaala ng'ayagala Katonda kwegamba ng'omulabira ddala. Era ng'olaba nti muleesezza agitegedde. Nga talina buzibu bambi teyatulinaako buzibu omukyala oyo Mungu amusaasire. Akyaliyo. Mungu yamujjulula. Mungu yamujjulula naye. Mbozi mpanvu wanvu ezo. Tata yamuleeta mukyala oyo yazaalamu teyazaala? Yali yazaalamu. Yazaalamu abaana. Baganda bo? Baganda bange abato bange. Baali 3. Bonna balenzi? Bonna balenzi. Nesigala eri nga banno balabirira basoma? Nga bambalabirira naye kati awo ng'omutima guŋŋumyemu. Nga manyi nti baali abaamutwala baba tebakoze buvunaanyizibwa bwabwe nga balemereddwa olw'ensonga ezitali zimu waakiri obwana bwe bwe budda n'eri essanyu omuzadde lyafuna nti abaana be abatuna ku mukyenyi nalyo likuzza engulu kati nemba nga ngomye ne tutambula. Natuula mukaaga? Nentula nsoma senior 6 yange nengimalako alhamdulillah. Fees ng'era Ssemujju? Abasi yampeerera. Ng'agattako taata oba Ssemujju yekka? Abasi awo ye yali yampeerera yekka. Mungu amusaasire bambi, Mungu amusaasire, Mungu amusaasire, Mungu amusaasire. Olwo abasi era okusoma okwo kwonna ng'akyali muwolu
okwo konna munnange nga tanaba kuwasa nga tanaba kuwasa olwo nga tuliwo twafuna sister wange omulala bamuyitanga Hadija Nabulya mwana wa tata wange muto ne kali akavuka ke bamusuulira Kajjuma kati nga nange wendi waliwo ne sister wange omulala kazini wange bamuyita Sofia Namanda ate no nga nze mbasomba nga nze mbasomba nga mugamba bambi ono ali mu mbeera tumuyambeko ne naawooza okumuyamba sina kyendeeta tujja kubeera mungu ajja tugabirira alhamdulillah munnange ne tubeerawo n'abantu abo kuva dda nno ndi musombi w'abantu nze gwolaba wano kaakati ne tuwangaala munnange nga tetubuliddwa mbeera yonna mungu n'atulabirira ne tubeerawo alhamdulillah ne tulya senior 6 awo ne tulya senior 6 awo sister wange omwana wa tata wange omuto bamuyita Hadija Nabulya atali ono gwenjogeddeko gwe nali mbeera naye ono yali ebiseera ebyo ng'akola ku KFM nannona tandika okubeera naye oyo omukyala naye nina bye mumwebazaako ebyensusso kati oyo okujja wa Abbas olwo nga Abbas agambye nti Fatuma muweredde paka senior 4 naye ndabika ngeze muvu naye kuba yalina katabani ke kano Kajjuma kintu nga nakatandisa okukaweerera n'atubuulira nti sente zirabika zikomyawo ezimpeerera mu senior 6 Fatuma linda ko waliwo alemedde ku simu. Hello. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Tatuli mukadde ka masimu tugenda mu maaso. Naam. Kakati ne tukola kinde n'atugamba nti senior 6 ewedde kasita ngenda koma wano kati n'okusoma kwedda ffe abantu bedda abasinga obungi abakolanga senior 4 senior 6 ng'oboolaba osomye nnyo kati ndowooza naye yayinanga mentality nti omwana mba mutambuza paka senior 6 ku muwala olabika oba okikoze eki oba omaze kati sister wange oyo n'amugamba nti kale we ziba zikomyawo kagende abeereko nange muki mu vacation eno nga we tulaba ekinaddako oba oli awo ajja kgenda akola ebyemikono ya taata mwana wa tata wange muto taata omuto batata baluganda natwala nga mukulu ddala baba wange ddala era ne tugenda nantwala ewuwe oyo naye bye yantendekanga biwanvu kakati ono wadde yali yampeerera alhamdulillah kati ono naye yazanya paati nnene nnyo jukira emirimu gye wali oyizeeko gya mukaata tewali ng'akubonyaabonya naye kati ebyo nali nabiyiga bulungi naye ne Kampala ngambi Abasi yali musajja ffe waffe twakulanga tulaba tata waffe ng'akola ebintu eby'enjawulo nga bwe batyo bwe baamukuza so nga buli muntu eyakulira ewaffe nga teeko oba olina okumanya okufumba nze kandowooza navaamu eyali akola ebintu engeri y'ekimbejja naye abasigadde bonna tewali mulimu gwe batamanyi teguliiyo kati n'Abbas yalinga muntu ng'amanyi buli kimu kyekolera kati nakyo ne kinnyongera okumanya enkola y'emirimu entuufu kati senior 6 vacation nga nina okuvaawoko ngenda ebiseera ebyo nga tubeera Kitalanga eyo era kansanga oyo yongereyo munda side nga yagendye muyenge eyo kati nga gitubeera n'oyo sister wange oyo Hadija Mwanje naye oli mukyala alabika obulungi omubalagavu ndowooza wetujjako wasamatuko otya okumalako obutakutaataaganya basajja biki ebyo nsuubira we tugenda kutandikira omulundi oguddako inshallah tukomyewa Fatuma tukomye gomba dombuuza bwe nasimatuka simanyi oba kyakwansaringa leero oba kyakwansaringa lulala naye tukomye nga sister wange antutte nga ntandise okuwangaala naye sister wange abatuwuliriza abalungi aba Pal FM Mungu abatukuumire n'ekikulwa tusinkanye mujja naffe nakubanga emu yaffe ffenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu watu Fatuma ekitundu kyaffe ekisooka bwe kitambudde katugendeko mu kitundu kyaffe ekyokubiri inshallah taala